omuntu ayinza okugamba nti amagoba agagenda okuweebwanga ku ssente ezo z'owoze gavumenti gali bwe gati. Money is not a store of value. Money depreciates, money loses value. Oli ne bwana akugamba nti mpaayo miliyoni 10 tujja kuddiza 5 oluvannyuma lw'emyaka 15. The question is, emiliyoni 10 ekintu kye zaali zisobola okugula mu kiseera ekyo, miliyoni zino 5 zisobola okigula after 15 years. Awo bwe bukulu bwe nabadde njogerako nti obukulu bwe buyambira n'otandikanga okutunuulira ebintu nga totunuulira just the cash value here, nti at a certain stage omuntu eyeegulira akayumba kapuloti ke ne yeezimbiramu akayumba ewa miliyoni 1 gye yali alina, ne bw'onoomugamba nti zitereke wano zijja kufuukiramu miliyoni 10 after 10 years. It might be that after 10 years ayinza obutasobola kugula kintu ekyo kye yasobola kugula wali. A typical example is my father. Tulina ekawo wali n'ennyumba ze z'abapangisa, taata wange kyava tayaga. Yagulawo 1968, yagulawo siringi 8. Naye atudde almost on an acre mu kibuga mu Lubaga division. Naye kati gwe mbuulira what multiplier effect ne bw'oba nga ali omuwadde interest yenkana ki nti osobola okuddira olunaana lwe then 1968 oba lusobola okugula ettaka eryo, ne bwe luba lusobola ogenda kufuna wa eka ennamba mu Lubaga osobola okuzimbako ennyumba ez'abapangisa ezigenda relentlessly.